nzikiriza nga Katonda ampadde omwaganya guno kugira naawe ebigambo ebigenda okugatta omuwendo ku bulamu bwo. Obulamu kye kimu ku by'obugagga Katonda byawa omwana w'omuntu, naye ekiruma nti omuntu atuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tategeeredde ddala bugazi na bunene bwa muwendo guli ku bulamu bwe. Bwe njogera ekigambo omuwendo gw'obulamu mba ntegeeza nti omuntu okuzuulira ddala ensonga lwaki yajja ku nsi, okuzuulira ddala obusobozi obwakwekebwa mu ndamu ye, okumanyira ddala ebintu by'asobola okukola abalala bye batasobola, oba omuntu okuzuula obusobozi Katonda bwe yamuteekamu ng'ajja abaana b'abantu abalala bonna bye batalina. Omuntu asobolera ddala okubeerawo ebbeeyi ya wansi ng'omuwendo gw'obulamu bwe guli wansi ddala kasita aba nga tategeeredde ddala nsonga lwaki yazaalwa ku nsi. Era omuntu buli lw'abeeraawo nga tamanyi biki by'asobola nga ssekinnoomu, abantu basobola okuba nga bamuwa amannya n'ebigambo ebimu okumulowoozesa nti ayina kyali, nga bageraageranya ku ekyo kye bamulaba afaanana oba ekyo kye bamanyi kye yazaalwamu. Famire mwe twava abasinga obungi, n'amaka mwe twakulira, n'amasomero mwe twasomera, n'ebyalo mwe twazaalirwa bisobolera ddala okuba nga byafuuka omuziziko okutulemeseza ddala okutegeera ekifaananyi ekituufu eky'omuntu omutuufu ffe gwe tuli. Kati omuntu n'okula ng'olina ekintu ky'olowooza ky'oli naye ng'ate tekinnyonnyola ddala kituufu Katonda ky'agamba ky'oteekeddwa kubeera. Ebbanga lyonna omuntu ku nsi yabeera nga mulamu, nga assa, alya emmere, anywa, atambula, naye nga tamanyi ensonga lwaki mulamu. Ali bw'ati abanga omufweera. Omuntu omu yayogera ekigambo ekyannakuwaza nga kigamba nti waliwo abantu abafa ku myaka 25 naye ne babaziika ku myaka 9. Nga kitegeeza ki? Baali baweza emyaka 25, kigendererwa ky'obulamu bwabwe ne kyawukana nabo, naye ne batambula emyaka ejaddako gyonna nga bali wabweru waakyo mpaka lwe babaziika. Kakati bo ng'abantu abali ku lumbe nga baziika omuntu nga balowooza bambi lwafudde, naye ng'omuntu oyo yafa dda luli lweyawukana n'ekigendererwa ky'obulamu bwe. Tewaliwo omuntu ku nsi yajja nga talina nsonga. Tewaliwo omuntu ku nsi yazaalwa ng'alibeera nga kisiikirize ku nsi. Tewaliwo Katonda muntu gwe yategeka n'agamba nti oyo bw'alizaalwa alibeera nga kiwojjolo nga talina kyagasiza, ate oba n'ekiwojjolo kiyina ekyakireesa. Naye omuntu afudde nga talina kyakoze oba nga tajjiddeyo ddala kinyusa ekikulu ekyakwekebwa mu ndamu ye abanga kisiikirize. Era Bayibuli yogera mu kitabo ky'Omubuulizi essula y'omukaaga okuva ku lunya olusooka nti ali bw'atyo n'omwana afudde nga musowole oba afudde nga tannazaalwa, oyo bwe bagamba nti oli yavuddemu olubuto, bw'ali bw'ati amusinga kubanga ye aba afubiridde mu kizikiza mu butamanya, era n'erinnya lye liba libikkiddwako kizikiza. Naye omuntu ono akuze n'awangaala n'akula emyaka 10 n'azaala abaana bangi nnyo n'aba n'ebikozesebwa bingi nnyo n'aba n'obugagga bungi nnyo, oboolyawo n'atambula n'amawanga mangi nnyo, naye ng'atuuse kufa nga tategedde lwaki yaweebwa byaweereddwa oba lwaki yawangaala emyaka gye yawangaala. Ali bw'ati afa obulamu nga si mumativu, afa nga si musanyufu n'akamu. Kyokka ng'ate ye Katonda si kwe kusanyuka kwe nti omwana w'omuntu abe mu bulamu bw'ensi eno atuuke kufa nga tategedde lwaki yajja mu nsi. Omuti gw'omuyembe gulina ebintu bingi bye gusobola okukola. Basobola okuggyako ebibajjo ne babifumbamu eddagala, basobola okuggyamu enku ne bazifumbisa emmere. Abamu bamanyi n'ogukaayukira, bwe gugejja nga balaba gugezzeemuko ne bagubajjamu n'embaawo. Kyokka omulala asobola okugwokyamu amanda. Naye ekinyusa ekikulu ekyaleeta omuyembe si byeyo byonna bye njogedde, kubanga ebyo emiti emirala byonna gisobola obbikola, naye kye bitasobola kukola emiti emirala tegisobola kussaako muyembe. Ekiruubirirwa ekikulu lwaki Katonda yatonda omuyembe kwe kussaako ebibala eby'omuyembe ebigufaanana. Naawe bw'otyo bwe wajja olinayo ky'osobola kye tasobola. Waliwo ekikudescribinga ekyo nga bw'okijjayo naffe tutandika okutegeera nti oyo ye gundi. Emirimu gyaffe gye gidescribinga identity yaffe entuufu. Kiki ky'olina, kiki kye wajja nakyo, kiki ky'omanyi nga ddala Katonda yakikuwa abantu abalala bonna nga tebakiyina. Era ekyo olunaku lw'oli kibikkulirwa, ennaku n'obuyinike obungi ennyo obuli ku mutima gwo bugenda kuwewuka bwe buti bukuveeko. Oyo yabadde omuweereza wo tumusiime Joseph Prosper owa Zuula obusobozi bwo otegera obugagga bwo okuva ku Monday okutuusa ku Lwokutaano. Kansuubire oyize n'enkya tutyo tegeeza n'omulala tasubwa ng'awagiddwa Sero Company Limited, abakozi b'amajaani amawoomu okuzaama bakola Sero Spiced Tea ne Sero Soya Chai. Amajaani gaabwe gasangibwa mu maduuka ne mu supamaketi zonna mu ggwanga. Gw'ayagala okusuubula bakubire ku ssimu noti 752 88 13 41. Zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo.